entesaganya zigenda mu maaso wakati w'ebibiina bisatu ku ludda oluvuganya NUP nga yekiwumyemu omutwe ANT okukozesa ne PFF eya Dr. Kizza Besigye bwe batyo munnange baagala okubeera nti basimbawo presidential candidate omu. Mugisha Muntu ne Bobi Wine waliwo abagamba nti balina okubeera nga bakwatagana nnyo okusobola okubeera nga munnange bongera ku buwagizi. Ebyo munnange byonna ngenda kuba mbirambulula obitegeere bulungi nnyo. Ate nga NRM ekola kino ekisoboka okulaba nga eremaza NUP 2026 era bonna ba flag bearers balinda okubeera nti nno emisango egya parade gye bagamba nti eyefaananyiza ey'amagye okubeera nti bagituusa ssaawa zino nga tugenda mu kalulu kubanga basuubira okuba nti awo ekibiina kya NUP bagenda bakisokoddemu ku bantu abamu era nga bapulaana engambo okubateekayo mu kkomera okumala akaseera okusinziira ku nsonda enneekusifu. Poliisi kale bw'etyo esazeewo okubeera nti nno erongoosa ekifaananyi kya gavumenti naddala ku nsonga ez'okuwamba. Bagamba tekuba kuwamba kuba kukwata era nga bo munnange basalawo nkwata ki gye bakukwatamu singa oba weetaagiddwa nga basuubira okuba nti nno omenye amateeka. Kolayije nga bulijjo ate era akomyewo mu mitwe gy'amawulire atukakasa era atubuulidde Kibalama gy'ali. Kibalama amaze emyaka 6 kasokedde nga abuzibwawo naye nga munnange Kolayije atubuulidde wa gy'ali. Bwentyo munnange nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda At Large mu mikwesese era nga teweerabira nti Hillside View Apartments gye bali nnyo gwe ayagala okupangisa apartment omuli buli kimu osobola opangisa olunaku wiiki oba omwezi oba ebbanga by'oyagala. Kale wali ku Entebbe Road tuuka e Namulanda Kitende Kajjansi awo we wali amakubo agakutwala ejjanyi ku kyaki. Bw'otuuka ejjanyi ku kyaki eyo gy'osanga Hillside View Apartments. Eriyo buli kimu nga bwe nkutegeezezza. Katate munnange aba Maintenance Palace bano balina solar systems zonna, balina ebyamazzi byonna, balina ebyamasanyalaze byonna, ate balina ne ttiimu ez'abakugu esobola okuyambako okubeera nga babyesitoolinga mu nnyumba yo okwetooloola eggwanga wonna gwe bagamba we bagenda. Timo Property Consultants Limited bano balina ettaka ery'ekyapa ate bagula ettaka ery'ekyapa oba batunda ettaka ly'ekyapa awamu n'okuzimbira. Balina construction company bw'oba oyagala kuzimba nnyumba munnange gye wandibadde oyagala yonna aba Timo Property Consultants Limited we bali nnyo. Mukiza Transport Services gwe ayagala okutambuza mu ggwanga wonna balina emmotoka eza special ezisobola okubeera nga zikutambuza osobola okuba nga ova ku airport oba ogoba budde ku airport ogoba flight bakubireko 074 93273 074 Dr. Omukugu waali nnyo bano ku Uganda At Large ennamba njigaba wane watali yadde n'okukubuuza nti oba gwani ojagaza ki ukasonga nti mpaka namba ya dokita munnange njikuwa buwi. Enamba zange weziri awo emesemba 1015 endala esembyayo 73 bwentyo nga nkuwa enamba ya dokita munnange oleme kubeera awo ate nabirwadde. Kale munnange tutandikire ndowooza ku kwegatta kw'ebibiina bino ebiri ku opposition ebibiina bisatu munnange bwe bityo bibivuddeyo ne bisinja ku kino byagala okubeera nga bisimbawo candidate omu 2026 bo aba PFF bwe batyo jukira nti olwokaano olw'okusimbawo presidential candidate tebaluliimu era baagala okusapootinga Bobi Wine kubanga jukira baali baagala okuleeta Mugisha Muntu naye bagamba nti Mugisha Muntu bagenze okukizuula ekibiina kye ekya ANT kirina enteekateeka ez'eyunga ku iPod kati ate bo munnange ne bagamba tekisoboka kubeera nti nno ate bwe babanga bano balina endowooza eyo ate bo tebagyagalira ddala tebaagala kwerinaanya iPod. Kale bwe batyo basazeewo bagamba nti bagenda kuteeka amaanyi gaabwe emabega wa Bobi Wine era n'abantu bagamba nti Mugisha Muntu yandibadde atambulira wamu ne Bobi Wine mu campaign kubanga mu Western Uganda oba oli awo nti obululu yandimuyambako okubeera nti nno ate akukumbayo obululu obuweerera ddala mu Western Uganda. Okay, bano batubuulidde era bagambye nti singa wanaabaawo ekikyukamu oba ne watabaawo kukkaanya
bwe bati bagenda tubuulira roadmap ate butya bwe bagenda okubeera nga baŋŋanga 226 naye ng'olredi bo okuleka eyandibadde abakwatira bendera nga Dr. Kizza Besigye taliiwo 226 nga presidential candidate ye Erias Lukwago meya naye ate juzi Ssemujunganda yatugamba nti tebasobola kubeera nga ate balika ekifo ekyobwa meya ebagamba nti munnange bwe walabyeko ye mwana nti a bird in hand eba better than neeyo eri mu nsiko oba ebibiri ebiri mu nsiko kubanga kino oba okirina kiri kimu naye nga kiri mu ngalo zo 5 kati biri ebiri mu nsiko munnange ebyolengera obulengezi tosaanya ate kubeera nga ate oleka kino n'ogayaala ate olumbezirizo tandaba kubeera nga okwata kale bwe batyo munnange bwe basuubira okubeera nga ate baŋŋanga 226 naye nga okusinga bo balaze nti bali mabega wa Bobi Wine. Kakati munnange ekibiina kino ekya NUP newankubadde nga tukyali awo tukyalinze kubanga ensonda zigamba jukira nti amawulire weegali nga galaga ate era nga galiko obukakafu kubanga muhoozi nga bamaze kubeera nga bakuba parade wali Makerere Kavule mu kuza birthday ya Bobi Wine yakakasa n'agamba nti yali alagidde bakwate Bobi Wine era nti yali Gen. Museveni n'abalala bonna oba IGP Abbas Byakagaba n'abalala bajjenero abalala abakiraba nga kiyinza okuvako ensasagge nga bayimiriza muyimirize nti ye yali awadde ebiragiro nti bamukwate. Kale nti program eyinza okubaawo ey'ekyo kubanga bagamba nti buli omwe yaliwo Bobi Wine okulambula parade Babi Kyagulanyi n'abalala ku lisiti kwe bali ey'abantu abali eyo abawerera ddala. Kale munnange nga batukyalinze already abali mu kkomera mufumbiro ono y'omu ku abo abasuubira okubeera nga bakwatira NUP bendera okwesimbawo kuba MP Nakawa wali bagamba nti bano balina pulaani namutayiika mbu ey'okubeera nti babasiba ebbanga newankubadde nga amawulire teganabeera official naye nti byonna bigendereddwamu kutaataaganya NUP mu bifo ebimu okuginafuya nti NRM ne bwe batewanguddeewo naye abo abalinnya mu kimu nayo ne babeera nga bawangudde jjukira nti mufumbiro yatwakasa n'atugamba nti Kamazi Nguluka ye yamuleetera ebizibu owa PFF kubanga mbu bwe bate ekifo ekyo bakivuganyaako bakirinamu interest bo nga bo naye kale ebyo byonna twolekedde kubeera nga tubiraba naye nga bano kigambibwa okuba nti bannange enteekateeka ey'okukyankalanya NUP kubanga poliisi olwedde batugamba nti bakyakwatira ddala bangi nnyo. Kakati poliisi nga eyita mu mwogezi waayo Lusuke bano be bati batugamba nti aba NUP oba aba opposition tebasaanye kugamba nti bawambibwa nti bano bakwatibwa bukwatibwa nga enkwata eri mu mateeka poliisi gy'erina okukwata omuntu abaziza omusango era Kituuma Lusuke ng'agamba nti no etteeka bwe babakwatira nti bo bennyini be baalemererwa okubeera nga bali wakanya mu palamenti ne liyita kakati bo timunnange bagoberera mateeka amateeka ge bagoberera geego naye kyesimanyi nti bano bagenda okubeera nga bakuba parade eyo etteeka lyali liyise ekyo nakyo nkyakyebuuza kubanga nakyo kiri awo nti etteeka liboogerako erya UPDF Act lyali limaze okubeera nga liyita mu palamenti eyo parade gye boogerako okubaawo oba baziza buza katambi mabega ne banango okuvuna n'emisango egy'emabega ebyo byonna twolekedde okubeera nga munnange tubiraba mu mpaaba ne mu mpoza mu kkooti naye nga ye Kituuma Lusuke bw'ati agamba nti poliisi yesalawo mu enkwata gy'ekukwatamu basobola okukuyita basobola okukunona nti abantu ba civilians tebasaanye kudictatingira poliisi butya bweyina kukwata beesuubira okuba nti bazizza emisango babamenya amateeka era nga bagamba nti tebalina gwe bawamba bonna bakwate mu nkwata mbu eri mu mateeka. Kale kwegamba bino byonna bw'obitunuulira
kirabika nti enkiiko zibadde zituula obufumu bubadde butuula obw'enjawulo nti okusasamaza mu nkwata n'okulwisaawo abantu batwala mu kkooti ebintu ebyo oba n'obutamanya abantu gye babeera babatutte nti bivaako abantu kugamba nti bawambiddwa kati banondooza bwe batyo banguyirizaako nti abamaze okubeera nga babaga UPDF Act nga kumpi buli kamu wane Uganda amagye ge gakalinako monopoly kugamba buli kamu konna konna wane Uganda kamagye kakuba omusipi kufaanana ogw'amagye kebe engatto kakube kola ki oba n'ennyimirira byonna kale nga bamaze okubeera nga bayisa etteeka eryo ne batandika okubeera nga ate munnange bakijjanya abantu n'okubeera nga balinyirira eddembe ly'obuntu. Kale munnange bw'atyo nga tukakasa bagezaako okubeera nga balongooseza ddala ekifaananyi kya gavumenti ku nsonga y'okuwamba naye jjukira nti 2025 2026 suubira okuba nti nno ng'oggyeko ekyokuba nti aba NUP bakyakwatira ddala abaweerera ddala ky'oba omanya nti ate bwe tutandika oba campaign nga zikikinze off kati bwe tutandise okubeera nga tutambula eggwanga lyonna suubira ate amagye ge balina ge batendese kubanga emabegako twabako ku mboozi ategeese emitwalo na mitwalo okugiyiwa mu kalulu era ba presidential candidates bonna yagamba nti SFC erina okubeera nga ebakuuma kakati ugenda kulaba Bobi Wine nga bamuyiseeyo mu kyalo eyo tuyite wano tuyite eno ebintu bifaanaganako bwe bityo naye nga munnange suubira nti abaana bo bagenda kubeera peaceful era bajja kumukuŋŋaanirako SFC tasobola kubagaana kubeera nga ate bakuŋŋaana abantu nga bawagira omuntu waabwe. Kakati tubadde tuli awo era mu kaweefube owa gavumenti UPDF poliisi bonna okutwaliza awamu tulina ebitongole bya gavumenti obiraba byonna bifunvubidde kubanga tebirongoosa ekifaananyi kya NRM ekyagenda edda ekyayonooneka kati bagezaako kuba nti munnange bakakasa nti buli kimu kiri mu oda temufaayo buli kimu ffe tuli sekyoto tegikwasizza maanyi. Kakati ono atugamba nti John Bosco Kibalama yadduka mu Uganda ani atugamba ye Kulaije atugamba nti John Bosco Kibalama yadduka mu ggwanga ate yadduka mu bumenyi bw'amateeka teyafuluma ng'abantu abalala bonna nti yadduka buddusi nti musangu ali ku musangu atugamba nti yagenda bweru jjukira nti ono munnange emyaka mukaaga tetumulabako gyali kale bw'atyo atugamba nti nno yadduka era ali wabweru wa ggwanga gyali. Ekikulu kya byonna kitwagala okumanya Kulaije engeri gye baatubuulira akatabo gye baaletamu akatambi ka Dr. Kizza Besigye ng'ayogerako amaloboozi era nsuubira okuba nti nno bano tebasobola kumanya Kibalama gyali ne basirika ebbanga lyonna eryo era ne mu bigambo byabwe yali badde atubuulira nti Kibalama ali Switzerland oba ali mu America oba ali mu UAE yandibadde atugamba olaba batambuza akatambi ka Dr. Kizza Besigye ak'ekicupuli ne bakatambuza ku radio station zonna basobole okubeera nga bakakasa abantu nti akatambi ako katuufu. Kale munnange bw'atugambye nti Kibalama John Bosco Kibalama nti gyali yadduka buddusi naye bosi be bamulina nti bamusiba naye ate Nabbanja atugamba bamulina. Kale nsuubira okuba nti bwe baali babanjiza Kibalama mu palamenti emabegako awo era information eyo yali badde evaayo. Jjukira nti bano already balina baatubuulira nti nno abanuupu abamu ababulawo nti babatwala kuba traininga buyeekera mbu gye bali nti babatwala kuba traininga buyeekera n'ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kale munnange byonna essaawa eno bwe tuli ku mutimbagano bw'ogendako ojja kufuna amawulire ag'enjawulo olaba nga waliwo emikutu gy'amawulire kati gye bawadde ssente okuwandiikako Bobi Wine ne NUP ne struggle nga bwekonye era bw'obisoma nga bakugamba nti kakati ekirooto kyafadde ekyokubeera pulezidenti we tuli kifudde kubanga kye bakolerera ebbanga lyonna era ne Muhoozi ng'ayongera okubeera ng'akikakasa era na bonna baasuubira okuba nti bwe tunaatuukira mu 2026 NUP ejja kuba teriiwo era tebagisuubira kuba nti eyinza okuba ey'amaanyi n'okutuuka kati essaawa eno. Kati munnange kye bakoze
kwe kubeera nga bakwata bonna be balowooza nti nno be bagenda kuweesa Nuupu ekitiibwa nti katugeze singa akalulu ka 2026 bamaze okubeera nga basunsudde abantu abagenda okubeera nga beesimbawo. Nsuubira okuba nti munnange basuubira nga nange bwensuubira nti awo bajja kuba bagimizze kubanga bajja kuba bataataaganyiza bafulaga beeyalazi baayo bonna. Mu bitundu ebimu kati mu West Nile kigambibwa okuba nti waliwo okutya nti omuntu okuvayo yeesimbawo ku kaadi ya Nuupu. Era eyo nti Nuupu erinayo obuzibu okubeera nti nno esimbayo abantu kubanga eyo munnange mu bitundu ebyeyoose ebimu bizibu nnyo. Waliwo wano akateme ke nakuweereza juuzi wano we Rubanda oli yagamba nti wakiri Rubanda kozi eriki Isingiro district eriki district kyeyo kiri Rubanda nyerabidde naye nga juuzi wano nakuwa akatambi wano nga omu ku beesimbyewo ku bwa meeya saidi zeeyo nga bamuli bubi nnyo bamugamba nti gwi ogezaako okwesimbawo wano tugenda kukulaga nkimanyi omu ku ba police officers oba abaali ba police officers ewe Rubanda Isingiro district. Era nga oli yali amugamba nti nkimanyi bulungi nnyo oli mutabani wa birungi oli mutabani wa birungi omukulu bamuyitaani oba Benon Nkurunziza nzijukira baseerabidde yali former police officer n'obutambi bulala mbulina obw'amaloboozi nga agezaako okubalabula nga bagamba nti Nuupu oyo Bobi Wine bwe mwesimba bwe mugezaako okubeera nga muwagira ali mu kwekolera ssente abaana be basomera bweru muleeta eno kati bwe bato nga bagamba nti tebayinza kukkiriza Nuupu Rubanda mu kiringa kugamba ekivve akatambi nakakuwa wano era yali mboozi namba ng'ageza kukubeera nga nkunyonyola bwe bitu kale nti ba president oba ba flag bearers ba Nuupu si ba president oba ba flag bearers ba Nuupu mu bifo by'enjawulo bwe batyo basanze obuzibu bungi nnyo eyo kutiisibwa kw'amaanyi so ng'ate era mujjukira mu kiseera kiri n'okulonda kuno katugeze okw'abavubuka okw'abakolemu n'ebirala baabasibira ekikookolo nti gwe wajjanga okwesimbawo katugeze nga weesimbiddewo mu PFF wali bakuwandiisanga wa NRM nti weesimbyewo abantu booyiseemu ogenda okukiraba nga wali bakuwandiisizza ngo wa NRM si wa Nuupu. Naye wakanya koza bannange nze ndi wa FDC ndi wa PFF bannange nga bagamba oli wa NRM ebyo byaliyo saidi zeeyo era NRM neevayo nga yeewaana nga bwewangudde efunye bangi nnyo naye nga ebibateekako buteesi bwa mpaka fuka wa NRM bwa mpaka kati okutiisibwa kungi nnyo okutta tujja kuleetera CMI tujja kola kutya byonna bigendereddwamu kufutyanka nga bwe bagezaako kulongoza ekifaananyi kya gavumenti tukwata tubakwatira mu mateeka etteeka lyayita mu palamenti kakati mwogera ki mwalemererwa okuliziyiza kakati ffe tubakwatira mu mateeka tukola tutya bwe bityo bibalimu essaawa eno naye nga munnange Mukama Katonda yali waggulu wa buli kimu era yasinga okubeera nga amanya. Sigenda kusukkako wano tusingana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atulaje nga bulijjo akuume.